Abituyene ukugaba abantu bagenda kutya. Tunadabo funa abatu wako bannage. Ate bagenda kwetanya ko bagabyo ine emikisa. Bere by the way. Kuri maze stera kosa kondo. Gwatazagala gudi atazagala. Sitera kuba kineta agamba sakifuna. Ebyadala. When you use a condom kyota kuba tegala sakifuna. Zisizikosa. Era bamayi I don't. Era nfuba nnyo nkebeza. I have a lot of strips here much say. Kibera. Mateeka. Kati osobola okubeerawo nga gwe toli mu mood but the inner you nga yali mu gwo musama gwo guli mu mood. Era wo mood mbandi mu mood. Era mbandi mu mood we gwo mu mood. Ale gwo gubera mu. Kati wo gubera mu mood nawe nobera mu mood nga tewali muntu. Tekisoboka. Era bawubanya babakuta babekubera ko musimo omubiki era you can just call anyone. Hey, how are you? Ja ngundi mukazi mulungi. I know that you can't resist me in any kind of way. So kuita no jate. No wado inajoli ba oya yana paka nonto. Na bwatula na agenda. Chikunzo gambo basuru bagenda. Is dating mtu wa miaka 3? Like dating or just having sex? No, I'm not about having sex. Abalina having sex. Just having sex, having fun. I'm saying asibera nnyo nabantu myaka ejo. Nanjaga bato. Bato ko. Yeah, bano nga bachayina omukisa omungi. They still have that very young and suitable luck. Bachayina big dreams. Still hustling okuba watu kanga chayina omukisa guguwera. Bo wa chance ba beyimuse. Osa fena tufuna afuna nange ne mufuna. Zinda jembe na muzinda salo limbu nyama wanga. Zinda jembe na muzinda salo limbu nyama wanga. Zinda jembe na muzinda jaja wenda kwagala limbu nyama wanga. Birongo bya munovize yana uleri pesa ndege yana ula sose kulira yana uleri pesa ndege yana ula sikuta bule newe yana uleri pesa ndege yana ula eza kukeruka dameyo yana uleri pesa ndege yana ula birongo bya yana uleri owaye abakazi abalungi bagwayo kati ekyo ki oba oguyita musambwa nkubiriza abavubuka buli muvubuka afuneyo ko muwalo muyayi ja kulaba ebintu webikola ki ebikyuka abo baveeko babala ddiiru zonna baleeta bugagga buli lolaba ate teri muwala muyaye mubi bubeera buwala bulungi era ffe bwe tutajetinga bw'otuuka mubala bulaba kiddofe abafala babeera mu byalo naawe abawala abayaye be babeera e Kampala naye nkubiriza abavubuka mwagalemuko abawala abayaye mwala omuyaye omukubyeko nnyo oba walinaalibwa bakabi ati leero muyinza okuba mutambuza bigere agawaye nno waliwo wanantu mwana wa misambwa sirinjegana mwana wa mayembe bakumyeka wennenyumiza we bulamu bwange era eddembe mwana mudde wammwe bambye yabatondanga munyiivu asiba mu biwo bakaaba yeewunya abantu abatayiriya laba abakowola ayagaladdemu abatuma emirimu bw'ati abayita munnakyabagala mweyunise ebintu atamye abantu ba Uganda mbasaba ebyo bye babalimye ebimala kati muju yakukere ebizibu nga bayina bingi bayo bana bamu bakongo n'abakongo basaba ayine ennaku kirabika
Nsiranga ko musajja wawo ng'akeera fuluma nti bagenda kuloba ki. Asibawo. Balina abaana. Obanga 6. Bazaalira Congo. Bazaalira Congo. Ng'ate bali mu Uganda. Anti bamala babazzeeyo eri. Anyway, tuli ku The Truth Media, just go subscribe, follow. Ndi ne Malayika y'emisambwa. Ge mannya ge weeyita. Malayika y'emisambwa oli otya? Oli bulungi. Kati ani anywa? Gwe misambwa. Nze anywa. Nze anywa. Kali njagala kubuuza. Oli mukongozi, oli musamizi. Before even we greet people. Oli mukongozi, oli musamizi. Ndi musamize, nsamira byange. Oli musamize? Cause you cannot wake up ne wetuuma Malayika y'emisambwa. Oliko lubaale, oliko misambwa. Ebintu bitambula wamu. Emisambwa gibeera gya kika. Era ne lubaale abeera wa kika. Oyo n'emisambwa gikulonda obulunzi ne gukusiima mu buto n'okula nagwo nga gukulimu. So nandiba ndiko omusambwa. Oliko omusambwa gwakulonda oba gye wamu? Gwannonda. Gwakulonda. Ngwina emyaka emeka? When did you realize nti olina omusambwa? When I realized. Gwe nga gwe. Then I got realizing and nali around nali myaka nga 19. 19. Notegera nti olina omusambwa. But did your parents bali bakimanyi oba relatives oba ab'ekikanga bakimanyi nti olina omusambwa? Side ya taata wange. Bo bali bakimanyi? Ne side ya mami wange bali tebakimanyi. Nti oliko omusambwa? Era mami wange musabi nnyo. Kati bikwataga kuti eri maama asabe no taata asamira. Like bikwatagana biti? Bikwataga kubanga Katonda tosobola mu mixinga na bino. Anti bali buli omu ali yekka. They live in separate lives and places. Ba separating because of you? No. Ba separating adda. Ogambe at 16 wategera nti olina omusambwa? 18. 18 wategera nti olina oliko omusambwa? Bo baali bakitegera dda naye nga nze simanyi. Nga tomanyi. Kati omusambwa gukuliko mukazi musajja? Mukazi. Abakwegattako bali ku lutalo. Mukazi. Bali abantu aba. Mukazi. Nomazisa abantu babiri. Kati gusobola ovaayo wano nga tuli wano? Guni muze. I can feel it. Mbandu mbulira. Kati now let me ask you. Anti tunatandika no kyayisa. Njogera nani? Njagala mmanyi bwegera okubuuza ebibuuzo. Njogera ne Malayika. Njogera ne Malayika. Gwe baguyitaani? Malayika. Kati anti ngenda kwogera nani? Ne Malayika. Ngenda kwogera n'abantu babiri. Simanyi. Oyogera ne gwolaba. Kati njogera ne gwendaba. Okay. Anyway, ayagala okusuubula ebintu China tugamba by with Joseph wali okubanga ebintu byonna bisuubulwa. China kyagala okujjayo, yagala kulambuza consultation byonna nabikola. Osobola okukuleetera ebintu n'olokola obudde n'obanga oli Kampala ebintu ne bikutuukako. Ku ky'emmotoka bagamba nti Sula Motors we bali okubanga buli kimu bakikuyambako, buli kimu kikolebwa, buli kimu kintu kikwatagana n'emmotoka. Oyagala kukibanja mpola, oyagala kuswapinga, ojja buzima kindye ku nkulugu ya Salama Road, ekidda ku Entebbe Road, Africa Oil, amafuta, then opposite Sula Motor wali. Oba osobola okugenda wali ekibuye, ekidda ku Moland Po, bondi weri nene nnyo, n'obanga osobola okubanga ebintu bitambula bulungi nnyo, n'olekera okutambuza ebigere ng'ente. Kitegedde? So, okutambula kulaba okudda ku nnyumya. Today, tuli ne Malayika. Alinya akozesa Malayika y'emisambwa. Agenda kuba atunnyonnyola. Nina ebibuuzo bingi. I'm curious. She's a nice lady. Tava mu bbaala. Simanyi oba yanywa oba misambwa gye giba ginywa.
yamukiriza okufumbirwa alinayo abaana yegatta ebintu bingi ebiri awo binjagala bwogenda mu videos ze ngenda zibawa she has a lot of videos nga ayambadde ebintu by'embugo ali mu ssabo that's okay but enyambala ye mu bbaala simanyi wabigatta emisambwa n'enyambala ye little bit revealing ekyokubiri namulaba n'enjuki nga musanyufu nga zonna zimuliko nze enjuki ejeegi mba nafunye eddoolu eyo nga nagikubye kuba enjuki bwennu bannange ntya enjuki namulaba n'enjuki ekizinda ky'enjuki nga kimuliko emisambwa gino yagisinzizaawa then bano abantu betulaba abagenda nga bagamba nti nze ndiko emisambwa kati ye nga atugamba nti agiriko mutuufu byebakola bituufu oba so byebintu ebisinga byetugenda okuba nga tuyitamu twagala to know the real the behind the mukwana mwegattagatta ojja kuli abantu omugamba nze sinnamala nti ate mbadde ndyani nti uli kati atazzeeyo kati nze eriwo waddala gwe wajja olaba alla wenzirikira gwe abasajja ne bakutya bantya by the way ebyeddala bantya abasajja era oli ajja nakukwana biki kati ate kubanga nze by the way sisakubira na muntu nga tamanyi nga tamanyi kikyoli toyagala surprises yaga nnyo n'omanya kyoyingiramu so and I'm an open person kati waliwo oli ajja nakukwana bambi kati ate bwamanya n'atya waliwo neyaŋŋamba bambi tondoga mugasa akuloga ate nkulogera ki kati ava ku kyokugamba nti bambi tondoga ani ng'atidde nga nagamba hano omukazi wenna amuleka ayinza okunoga yuke abamu bajja nga balina intentions kwagala kulyamu adduke kati ate bw'atuuka asanga ate kyabadde tasuubira analowooza bw'anadduka amuloga abo abadduuka wajja nga aze ku intention yakulya munadduuka n'asanga kirala amala kulya n'ategeera oba olumu nga mbadde mudetinga for a while natandika katemba oba baali awo nga scrolling oba ku TikTok oba nabaako kyalabe oba ng'ewaka olaba nga agamba kawala yangamba naye mami siina kibi kye nali nkukoze konze lwaki agamba buli kyonsaba nabadde sikikuwa konze ng'olaba so tegeera naye kati bweguleko onondoga mugasa nkuloga lwaki mma nkuloga kokutya nange mba nedda yinza okwekyangaawo n'obeera eyo n'obeeraawo nga omudde muti nolowooza naye akasajja kano kammanyira nnyo okundeka allala bwenzija nga ntambuza lulimi nze sisobola kuloga obula ye akukolako ye gyali era bakulaba nze sisaana kuloga kati era kyekimu kyekyo basiina kyenkukoze era ate oli ali mu ggwe akikoze ate nze sibitegedde nako kuba yeye twala nze mba sibimanyi nako nze wenkoma okwenyamya nga naye lwaki yankoze kyekyo kati oba oyagala nsanyuke nti agenze buli wewennyamira nga n'oli agamba embwa eno katugikwatemu mulembeawo nempulya nga kinnuma muli aba ali awo mu bantu nga genda olya boluzi zimusiiwa okufa obufu nedda just kale ebiseera ebisinga ebintu biyinza okukwatamu financially ebintu biyinza okusumbwamu relationship wisely nodatinga ate oba nga bakulyamu enkwe okitegeera nga kigezaako kureflectingira oli omuntu gwanyiiza oba olina business deal neefa noba obadde olina omuntu ng'oba agenda kuwanga ssente nkyanga mukutula deal nakisazaamu out of the blue olanga ebintu ebitambula bulungi naye ate bw'ojja ne weetonda n'ojjukira n'okima n'ojja n'ogamba naye munnange kino nsonyiwa n'omeka sure nti nsigadde ndi omuntu asigadde musanyufu toddamu kulaba kizibu kubanga ebintu bino birimu enjawulo okuba nga olina omusambwa ne lubaali n'amayembe amayembe gano amawange gano amayembe gano ge bagula biki ebyo bintu byanjawulo
Kati tusoko bitumenyere nga tonatuka ku kiki ekyomusambwa Lubaale amayembe kuba tugwina musambwa bwe tugenda okubeera awo ne Lubaale omuyina byonna obirina anti Lubaale wa kika ekika kya mukina Lubaale kusaidi ya taata kati ne kusaidi ya mamange bamuyina naye nze ndowooza nasika wonna nasika kusaidi ya mama wange saidi ya taata wange tuli bachwezi saidi ya mami wange Banyankole saidi ya taata wange Banyarwanda kati Lubaale omusamirira mu ggwanga eritali liryo kisi ggwanga litya oli Munyarwanda ndi muchwezi oli ani Lubaale temuli mu byakabira mu Lubaale birimu abachwezi like bali nyonyo abachwezi be baliwa be bakola ki abachwezi it's a tribe abachwezi be balimu Abanyarwanda Abanyankole Abanyoro Abatooro Abachiga like that bonna abachwezi abo bachwezi abachwezi no kinne motegeera bonga ntigatta tribes zonna abachwezi baba kitufu kiku bachwezi ki oli wagamba ndi muchwezi ate nomalo ngamba oli Munyarwanda anti kubanga kati tosobola kubeera muchwezi ng'oli Muganda nongamba nti nno oli Munyankole naye ate oli muchwezi Munyankole omuchwezi ndi muto n'abatolo mwe bali ndi mutolo ate ndi muchwezi kati nga bw'olaba Abaganda Abasoga biki nti basamize like basamira Lubaale okitegedde nabagamba nti ono Muganda musamize abo bwe batyo kati ffe teri Munyankole wa Munyarwanda oba Mukinga musamize aba muchwezi kati bana bakyeyita ati nze ndi muchwezi nze nali nnyo tribe no aba muchwezi kasita obanga oliko empewooza ekiko oba muchwezi okay kati guli muchwezi so wagame mama muki Munyankole taata Munyarwanda kati olike omusambu Omunyarwanda omusambu tegubaako kabira tegubaako tribe kati ewa mama waje Lubaale yabeeramu ebyo bya tribe kati oyina Lubaale Omunyankole yenna ngatta ewa taata waje Lubaale Omunyarwanda n'omugata n'Omunyankole ne wa mama ninayo oyinayo eso yo ina bwogendayo mpyozayo zono zimpuliriza kwe oli full package kati zimpuliriza wonna okusinga nyeza saidi ya taata wange nze singa kuwuliriza nnyo nabo bonyini bantya kati nze nesize eki kubanze nziyita nezijja nate baziyita bayinza no si wano mba ngenzeeyo so ziyita nze nezijja nate bo bataata baziyita so kati oli eno Kampala osamirirawa wa gy'osamirira Mbalala emukono ngoyisa mukono oyisiza mukono Mbalala kuba nenda gamba ate wotuukira ogenda eri Rwanda owa biki osamirira mukono ye wali ekigwakyo okay kati oli muwala okoze otyo okuba nti no gwe bino ebintu oli mu bigoberera eriyo abaana abali mu mugundiyo nga tubalaba wano kutambula naye ebintu bino babikola abantu bangi negosiiba naye I'm telling you abaana bangi babikola basamira naye lwakuba tebasobola bagamba mazima okitegeera kuba bagamba Lubaale byama oli aba n'ekintu kye n'asirika naye nga gwe ky'obumanya bangi ate nze nkusiba tewali mugagga tewali muntu ayingidde palamenti eyo nga tasamira mu kabira yonna muki kyonna kyasinza akisamira ekyoba omanya ebyaddala I'm telling you kati fe abatasamira tuli ku byaffe nze simanyi kye muliko mudde ku nnono yes kati ontwala mu spiritual world yakusamira ye ennono terimba gwe dda ku nnono dda ku nsibuko yo eri bajjajjaabo gye wasibuka ojja kulaba how things will change in your life
Babuulire nze soko mbulira spiritual world gy'olimu ebintu bitambula bitya biki byemukola biki by'otateekeddwa kola wasa akagundi akali awo biki cause mbadde nga kati gwe muli bawala mu ddalu lye mubeera nalyo gamba atwebe tombuulira but I'm seeing even you proud ne ku TikTok obiteekayo people to see tokirinaako buzibu kubanga nze mmanyi kyenfunyeemu buli omu yenyumirizamu ekyo kyafunamu omu yenyumirizamu ekyo kimuwa emirembe okitegeera I've come so far by the way kati kankubulira olaba lwobeeranga n'ekintu nga tokyenyumirizaamu nakyo kyonnyini noteekawo eno piro nemekubanga ogwayo nnyo lwobeera n'ekintu andabirira omusambwa lwobeera n'ekintu nga tokyenyumirizaamu nakyo kyonnyini kiba kiraba by the way balaba kuba bali bantu just nti bali in another world gye tutaliimu okitegeera ne wano wonnyini weebali balaba everything era bakulaba kati mbagambe ntya ndi mujebaleko bannange malayika tondebesa kola interview tateesezza abo abantu tujja bateeka ebbali tunyumye era weebali bo batunula kati bali awo bantu babanywa n'ekenge kaabwe akaganda akashera bali awo nabo batudde banyumirwa interview bagamba bagambe kati tugambe baba akukkiriza then kati tugambe so ebintu ebisinga byobogenda okukola osooka ba consulting ngabo nsooka kubuza buli kimu. Did you consult them about this interview? I know. Yes. And the interview to Ajogela called like when? Like 2 weeks before your birthday. Yes. We were supposed to do it before your birthday. Birthday aliwonga 30th May. Yeah. So before your birthday we had to do it netwagikola. Yeah, I remember. Now 2 weeks back goes a process yonna. Nabuuza dda. Nti baddange kiri okay. Kola interview. Kobo ntikola. Anti interview. Siya mbadde nkola interview ngekwata kunzi. Nganze personal. Bate bayina. Newe sibabuuza. Naye interview gye mbadde ngendo gye nkola. Ebadde kwata ku bo. It's about them. So, gwonga tonanyumya ku muntu olwo lugambo. Oli mukola ku muntu olugambo. Ati so kugamba munange byama byongere. Aga nenda toyogera kiri yogera bino ne bino. Kale. Okay. So bano ngamba nze tonjasa mu bantu nze. Kati cheche. Tebula oganya okwogera erinnya lya kuliko. Tasina linnya ly'omuntu andikunze. Bantu gye bali mu balabako. Kati engeri gy'oyambalamu mu bbala. Obeera almost one by the way, tattoos tugenda zituukako nazo mbuli babakkiriza. Obeera reveals almost everything. Wano ekifuba oba okitadde. Omuntu even those agenda okulaba interview bajja era comment ojazira buli abuuze abikola baba bamutumye bantu you trying to seduce people oba no I need to understand bikwatagana bitya gokubanga oyambala bwoti obabweru nobeera ng'oli revealing ate ng'okkiririza mu bino byo bikukiza okubanga nyinza okuyitako n'otakyukako ntunuulira nga nyambadde bwendi ntikisoboka ekyo kimba njagala oba osanga nkyuke nkutunuulire n'ofunamu ki efuna essanyu kategedde so you dress to attract kyenkana oba osanga kategedde tujja kukategeera kaveekuvi naye nga nyambala binyumira kyensobola okugamba
There is a lot behind that. You dressing like that. Pozi wangamye musamba mukazi. Gukulondera abantu bobogenda okwagala. Kwagala relationship? Yeah. Nze siri muntu era by the way abantu basinga bamanyi abantu abangi bamanyi. I'm telling you. I'm known by people. Most of them. Ati aba bamanyi ko bakimanyi. I'm not a relationship person. I'm not. Okay. Ndio machanga in a relationship now. Just know we are stuck together. Naye kati kizibu sagala nkulimbe. Sibeera nnyo mu relationships. But so dating for fun. Zo goba tokimanyi nti I'm dating for fun. Tunyumirwa kiyawo. So ekyo kikutiisa okubeera in a relationship. Sitya. Sina kyentya kubeera mu relationship. Then why don't you dating for fun? Nesanga bwentyo. Nesanga just like that. When I call you just know if some dating we are in a relationship, we stuck together. And katsazi nonze I don't choose for myself only. I choose for two people. Me and someone else. Oshitegera. So ne bwe mba nkusiimye ntya nga ye takusiimye tusaabeerawo. Trust me. But what's kusiimye fena, then you will be there. When man kusiimye just for fantasy, then you're just there to satisfy us. Like to satisfy us. So whoever omuntu yena gwegatta naye oba kitegedde ekyoli oba takitegedde alina okumanya nti ali abantu babiri. Tokireeta nnyo tojja kuntya. Listen, ebintu byebyo byokwata ebyo bidatta abantu bagenda kuntya bambi. I don't like that. Okay. Ate ogambye okyogedde mu luzungu. Bafunamu by the way. Bafunamu bati? Bafunamu nnyo. Bati? Nze abamanyiiko bamanyi. You can't be with me n'omaliza. Bw'oba obadde olina ky'obala kiyitamu. If you're really good to me. Bw'oba olina ky'obala kiyitamu. Bw'oba obadde olinawo struggling, you will come up. Nyinza obutakuyamba like financially naye onfunamu like n'engeri gy'oyimukamu, n'engeri gy'okyusamu yo level, n'engeri ebintu gye bikyukamu era nawe oba okiraba. Era waliwo bangi bamanyi wana abasala neyasala ne bafuka mikono gyabwe fuugunda agamazi weka wakasita wankyawa etukyayifira mu relationship naye bambisigaala ng'oli mukwano gwange nga ne bwabeerawo nafuna esankubi malayika oli bulungi kasooke kutereka akasente onywemu bbi omanyi buli lwenkuwa nfuna nga nakuwa nakuteeka kusimu nti waliwo abamanyi baba tebakozesa anti kati kasita omukozesa respectfully oshegeera naye nga toze na intention kuva eni nti kangende mukozese wallahi towibaako kyonfunamu osobola ate eriyo nga intention za kujja kukozesa naye nga takimanyi biki byoli anti kati awufuna ebizibu era abo nabo mbafunyeeko bangi bafunyeeko oli n'atajja nakukoma kwagala kukozesa bukozesa n'ayagala bbe kyoyina naye olowooza bakibba gwe tobbwa kiri kyesiimira oli yeesiimira n'alonda goza ayitako bameka okutuuka okulonda omwana oyo naga akatinza oyo mwekutti yeesiimira oli najja n'ayagala bbe yeddize nematulira nesika bweti akalera boono kuba mmanya tonaze kunziba mmanya nfuna obubaka. So you sense danger from far?
Yeah, I can sense nsobola okumanya niwe nebakamu katini bintu ufunirawo obubaka bangamba. So kitegeeza singa nabadde let me give a reference kunze nti singa nadde nzijanga nina intentions that ndi mu bibi kiwali already oba wategedde dda. Era saali kuyise nawane waka naligambye let's meet somewhere else oba gardens oba hotel saali gambye nti jangu ewaka. Yeah. Mukwana. Naye olabye nga mbadde too comfortable with it. Okitegera ate kyeno kya nti sinaba boda bangi abamanyi ewaka no. I have specific people abajja wano. Tubula oli adagala okunziba nkomezza eri. So that's it. The world is spiritual. The world is spiritual. Temukimanyi. Temukimanyi abantu bangi people do a lot of things by the way. Kali ninawo mukwano gwange. Alina abawala balina okwegendereza nnyo abasajja ennaku zino. Sina nnaku zino. Bino ebintu byatandika dda naye abawala tebakimanyi. Abamu bamanyi, abamanyi. Abasirusiru be batamanyi. Okay. Abasajja right now bakozesa nnyo abawala. Okufuna bo bye beetaaga. Babeyambululiramu. Baba wonga. Obeera wonga style bagitwala. Ndino mani yayogerako ekintu kya stage. Sikitegeera. Ekintu kya stage sikitegeera bwe kikola. Obeera wonga style bagitwala dda. Style eriwa yefanana etya. Emunyenyeyo like your luck. Kitegedde. Omukisago. Okubeerawo nga already walina emikisa. Ogwo omukisago gwe mukisa omuzaale gwe twogerako sigina emikisa gye tulonze wano obukulu n'ogaana onaaba ekyogero eky'omukisa ekyo. By the way kati kambayigiza ekintu kimu. Olaba ebyo manye ebyogero by'omukisa ebyo bye batunda. Abantu bagenda kulanga nze abalumba. Abantu batunda ebintu bagenda kulanga nze abalumba batya business. Naye let me tell you ebyo ebyogero by'omukisa biraba. Tekireeta mukisa obadde toguyina. Era tebakulimbanga nti oyina ekisira ntoyina mukisa. Then mbone bakuwa ekyogero mukikakuleeta omukisa. Ebyo ebyogero kizuukusa buzuukusa omukisa ogubadde gwebase naye bw'oba obadde toguyina era ne wekinaba togufuna be oba owulira ng'anaabye ekyogero leero n'akinaaba ekyo naye era byabalaga tebiyitamu. Naye olina osanga akinaabyeko leero ne bamuwa ssente abadde balagenda bweru n'agenda like that. Naye ekyo ekyogero ebyo byogero omanye eddagala lya mukisa lizuukusa buzuukusa mukisa gw'obadde oyina ogugwo gwazaalibwa nawo. Obadde togulina bw'obanga waliwo yali yagwebasa n'aguzingamya guzuukuka. Naye oba obadde toguyina era tuba nagwo. Ddayo wali ku kigambo kya star. Laki y'omuntu bagibba batya. Kozi nina n'omulala yakingawo nti oli yabba star yange. Nanyo ku bakazi bakosa sex. Ku bakazi. Bakwegatta. Bakosa sex. Nga omusajja yagibba. Nawe omukazi osobola okubba star y'omuntu. Y'omusajja y'omukazi. Musajja. Era nawe ng'okosa sex. Kigaana omukazi asobola okweyambulira musajja. Yes. Very well. Very well kuba nze nina abaana bangi abantuukiridde biki ne mugamba ekyokukola n'akikola. Kati n'osigala nga weewunya gwe bakikoleddeko. N'osigala nga weewunya gwe bakikoleddeko oba kati ye bambi. Ali ku ki? Okitegera naye at the end of the day that is the world. Kyengambye the world is spiritual. Ogwo okuwona olina okirekera omuntu. Okitegera kuba ate naawe eyakikulekera yali yeewunya. So the world has to move like that. Kati ne gwe bakirekedde naye waafuna amubuulira nga naye afuna gwakirekera. Kati tunenya bunenye yakitandika. In the first place. Naye katosa kunenya yakikuwa naye. Kuba naye yali yeetaasa. That is how the world moves. So mu mbeera yonna abantu balekera okwegattagatta n'abantu.
yasibuli omu ne bwoba owulira ngu oyagala kwegatta n'omuntu bw'ovaayo naaba ku ddagala naye oba ovudde ku ekyo ne bwoba ogenda kwegatta naye sobola okunaaba ku ddagala bifo kwegatta nonaaba naye ne baba alina kyabadde alina kyonna bisigala naye awaddeyo omusawo n'amukuba embooko bintu bye tebikola kumbe awaddeyo n'akuba yabimuwadde nti tebikola kumbe naawe akusanze ng'oli steady oshegera and then besides that waliwo n'ebigambo by'oba olina okwogera ebiseera ebisinga in that process of the sex yes ng'obyogera muli mu mutima munda wale weyatulamu katono bino when they are mourning osobola okubaako ebigambo bwe byogera naye ng'oli tasabitegeera alowooza yo happy sokolindeko yes bino abaana babeera mu sex ne balekaana abo baboogera bigambo mubaamu kati aboogere abagezi nsobola okwogera ebigambo nga we in sex nga morning naye nga tomanyi nabyenjogera nze ndowooza oli mukusikira basi naye nga nnaamiriza ng'oli mukulaamiriza okay okaana kuwoza omwana oyo baba ebintu byene mukugamba abantu bagenda kutya tunaddamu ofuna abatuwaako bannange ate bagenda kwettanya ko bagambye olina emikisa beereeta bayitawe nze simanyi wali ofunye ko oli najja n'akigamba straight nti nkwagala because this and this nti nkwagala because this tewali naye asobola okukugamba naye addayo malayika nti nkwagalako nze bulwembeera naawe nfuna naye okukugamba ekyo nti nkwagala lwawo kuba kino of tewali asobola kyogera aba kimanyi nti ogenda mu kambuuze naye nze kati mba nkimanyi n'akozeseza kondomu era naye kisigala kyekimu no ateekedda kukulya live onowakuba mikoleke bameka era ofubanga nnyo okusanga nnyo kondomu noŋŋamba ku ggwe emikisa oliaga nti bulwembeera naawe enfuna n'akozeseza kondomu afuna saakulima ze sitera kosa kondomu gwe atazaagala gundi atazaagala sitera kuba kinneetaaga mba saakifuna ebyaddala weniyeza kondomu kiwetakuba toyagala saakifuna nze sizikozesa era abamanyi I don't era nfuba nnyo nkebeza I have a lot of strips here mu kisenge kebera mateeka kati osobola okubeerawo nga gwe toli mu mood but the inner you nga ye alimu gwagwe omusama gwo guli mu mood era muba mudu mba ndi mu mudu era mba ndi mu mudu bwe guba mu mudu ate guba gubeera mu kati wegubeera mu mudu nawe nobeera mu mudu nga tewali muntu tekisoboka era abawo bangi abakukuta ababeekubeerako omusima omubiki era you can just call anyone hey how are you jangu ndi mukazi mulungi I know that you can't resist me in any kind of way so nkuyita nojja ate newe obadde olina gy'oli oba oyayana paka nontuuka nabwatula n'agenda kirikunza ogamba oba sula oba genda okay manyi sometimes tukola these interviews abantu abamu balowooza oba nti kinaye ebintu mu nsi the world ebintu gyebiri tewali kyetwogerako mu interview yonna gye mba nkoze nga tekiriyo gyebiri koze ebisinga mba mbirabyeko niŋŋamba no interview eno kangikole for others namwe mutegeere nti ebintu bino gyebiri kati olaba abantu balina mentality emu ey'ekisiru waliwo bagenda okulaba interview bagambe oyo muwala oyo omwana omutunga nze nno ndi mukazi mukulu nno nnyo ebyaddala era kuba ze sikula
I'm telling you. Kati singo badoso ofuna ko omuntu eyandabako emyaka nga 7 emabega. Yasobola okugamba. Nti wali boti. Nze buli mwaka mbe sigejja, sikogga, siwanvu, simpa, sikyuka, sikaddiwa. Obera boti. Mbeera ntyo. So ye advantage wafuna. Simanyi. Naye nga ze mbeera bweti. Nyewe ngabe entu ng'owulira oli oyo mwana muto oyo. Oyina emyaka emeka? Ndi mukulu gwe kyomanya ndi mukulu. Ndi mukulu. Kati okola n'omuntu w'emyaka 3 abeera na sugar mami. Okwagala omuntu w'emyaka 3. Nze sa dating omuntu w'emyaka 3. Like dating or just having sex? No, I'm about having sex. Nti abalina having sex. Just having sex, having fun. Ebisebisinga sibeera nnyo n'abantu myaka egyo. Manjaga bato. Bato kote. Yeah, bano nga bakyalina omukisa omungi. They still have that very young and suitable luck. Bakyalina big dreams. Still hustling okubaako. Watuka nga akyalina omukisa guguwera. Bowa chance beimuse. Osa fena tufunamu, afuna nange ne mufunamu. Kati bino ebintu by'okubeera mu bbaala enzikirizayo n'ebbaala obigatta otya? Osa nina ensonga eziba zintutteyo mu bbaala. Just ngamba bugambi. Chechi bakikututte mu bbaala. Osanga nina ensonga eziba zintutte mu bbaala. Kunyumirwa size ensonga. Buli mwaka nayo kunyumira. Nengamba enzikirizayo oliko gundi ya mirundi 2 ate ng'ogatta family 2. So ate nga nina n'ekimu nga kyange. Nina n'ekimu nga kikyo nga ggwe. Tulaba nnyo firimu ne bagamba bannange omusambwa. Oyo muntu tewerabira mwogerako kubanga wa makulu nnyo. She has to be noticed. Mbere nga mwogerako nnyo. She has to be recognized. I recognize her. Semulinaako buzibu. Ayina entondo nyingi. Ebyaddala. But she's a very cute soul. Yeah. Ye yampadde biscuit. Kandi biscuit osanga. Kabendi biscuit w'omukazi bannange mundeke. By the way, osanga ko yo biscuit abadde aluddewo nga namuteeka nga simulya. Gatomulya? Ate nga I like that kind of biscuit eziri mu jinja. Naye mbadde namuteeka nga ndudde nga simusumulula. Naye the rosary musumudo bosanga yamukuwa dada. Kandye. Yosimanyi ndidde. Bagala kunyiza muntu wano. Nasa munyiza. Baida tanyiga bwati. Agenda kunyiga ngo mukoze ekintu. Amanyi naye kyali. So ye walo kunyiga. Tulebanyiza ne kulira obusuulu abaziga ne gapita munengamba naye lwaki banyiza abantu bebanoonya nze sibanoonya lwaki munyiza mundeetera okukola bye saagala nga mpulira obulumi muli nga mpulira mutuufu mbadde saagala kunyiga naye ate omuntu anyiizizza kubanga I know the repercussions olumu ngamba mpulira kinnuma ng'akatera bwono okitegeera omuntu osaana otuuka ebise bisinga n'alowooza nti omuloga nga toyina kyomukola nga teyabeeredde yakunyiiziza okitegeera abamanyi bamanyi era nga baali banyizizzaako bamanyi tulina kwewala kunyiiza kyebafuna no tewali muntu gwe batanyiiza naye there is that kind of kunyiiza okw'ekisiro okunyiiza omuntu nga mutuufe nukola ekintu nga omuntu if you're my friend be my friend if you're not bireke bino ebya okuba hypocrite ozeli friend wange ate biki I no longer have friends. Naina emikwano, by the way, waliwo ekisaa kye nainako emikwano mingi. Ng'ennyumba yange eba ejjudde abantu.
banji. A lot of people. Naye so tuka ekiseera n'ogamba tebanagana abantu bangi bayimbi producer bapromota ololo biri nabeerawo waka bangi abayimbi bapromota bagazaki anti kati oba osanga emikwano gye nayina gyali mu layini eyo kati nga be baleeta n'abalala oli bw'atuuka tadda mugenda biki atunga beena abantu bangi oshege ngaze sibalinaako obuzibu kakusiibye it's okay oshegera ngaze sibalinaako obuzibu nga lwaki mba mbalinaako ngewako ebyokulya bibaawo ki neera have any problem with it. Okay, bino ebintu bino kwekuba tatu akkiriza cause you share the body mu abantu babiri getawuliramu that pain biki ebyo kuba ndaba tatu mugo kati rabe ekkirire neba naye mukama ola tatu zange zonna bigambo they words but you can never know ninge ndaba kuliko omusaalaba ogulaba anti kati gwakkiririza mugundi gutunula gulaba gwe omusaalaba gw'omanyi it's upside down. It's upside down, right? No, first banzikiriza okulaba. It's upside down. Ate bigamba ate bisomeka. Tosobola bisoma. No, lwaki omusaalaba guli upside down? That's what I had to do. So mutaizo ga amora ina tattoo nyingi. Do you know the meaning? Do you know anything behind the tattoo? Nanchola bangu. Wujira wagula bibuti bana mwa ina tattoo naye. So what's the meaning of this? Ebigambo ebiriko n'omusalaba nga guli upside down. Byange. Ebintu bitegeera bigenda. Yensonga lwaki sabiteeka mu luzungu oba mu Luganda nti mutasobola bisoma. Yes. Ate n'eri wano. Leno. And I'm French. Ne. No star. Ezo just the neno eri mu Hindu. So koleke. Ojibendi egendera pake nwase mobi. Yeah, eno eri mu Hindu. Then wano wansi nina pyramid, a full pyramid. Kulike sawa. Ndako. Full pyramid. Says neza Egypt bichi. Kulike sawa, kuliko obuwundo, kulika scorpion, kuliko omwezo gw'ekitundu. Why? That is a full pyramid. A full pyramid wetu webeera. Yes. Kuliko? Esawa. That's a watch. Kuliko obuwundo. Bats, yeah. Kuliko a half moon. Half moon. Kulika scorpion. A scorpion. Bina bina kibitegeeza. Yes. Is it okay if we go in details for? No. Tutujeno. By the way, namukono gwange bamita Lukwago Rahim. Rahim, something like that. Ali Egypt yanga mimutumirangako. Kati Lukwago nkutumiddeko nya ali Egypt maze nokwogera Egypt pyramid nezijukira. Ali eyo mu ddungu lya Egypt nkutumiddeko nnyo papa webale kubanga kooli. Entumirako Brenda oli mu kiyumba kutumiddeko webale nnyo. Kubeerako tumirani ndekani Joseph China nkutumiddeko. Margaret Japan nkutumiddeko. Eno tugende maaso. Onzijukiza abakutumira ne batumira ku speed. Bwezo koleke. So buli tatu jolina ate zino stars zo zikutegeeza ki? They just stars. Zo ziri just. So eno neri neno zina meaning. Naji nalabye kugulu. Uina tatu meka. I have this also. 999. I've heard about 999. This is a confusing number. Like this it's 6. Like this it's 9. 666 and 999. But did you say they were 666 or did you say they were 999? Katigo wakuba kochi. Wechola ba ango jochirabira mu kyobugenda nacho. It has a meaning. Also it has a meaning? In a meaning. Of course it has a meaning. Etambula wamu ne pyramid. Oh, for it to be full. Yeah. Inokuba neno. Ate eri kugulu. Ekugulu mulimu ebigambo ebimu nga biri mu Arabic. Oinako kyoinako nga ebigambo biri mu Luzungu? Nedda. Oba mu Luganda? No. Kubanga wenkubira ebigambo, I have something I'm putting out. Yeah. N'abazikuba bate bamanyi meaning. Muwabu w'ekigambo nga akuba ekyo kikube wano. Nakuba. 1, 2, 3, 4, 5. Tuba tuweddeyo ne tatu. Oyina endala?
Not many. I have 11 tattoos. Ninji, where is it? Just tattoos zange ziri in private, like ziri mbifunga when I dress decently. Tosala bakone. Okay. Kuchisambi olinako? No. Olina ku magulu? Ku bino olina? Wajiri jinda byekkirira paka. Tatuuka yeyo. Tatuukayo. Malaika, olina ku mwana? No, spiritually, yes, I have. Biologically? No. Why? Why don't you give birth to kids? Bwenzalamu yatanajja. Ogera subula musubule. Bwenzalamu yatanajja. Okay. But Nenga bwingina zala. I will. No sanga oba. Temunatuusa kuteesaganya ku kyakuzaala. Tukitaasako nno. Naye munange balemye. Balemye kuzaalamu? Balemye okukkiriziganya nakyo. Gwe owulira okyagala? Mukyakiteesako lyagamba tulindemu. So sometimes you fail to agree. We fail. Katonda muyomba mutya? Enyumba ya mwebiri. I think I'm spiritually like era. Ngoli olina kyoyagala yita kyagala. Nga oli alina kyayagala gwe tokyagala. So kubanga we basenga mukayana. You're sleeping naye guy. Ndiali wali mukayana. Tajja chikola zitosumbwa. Mukayana. Tokola bobeera wekka. Onyiga nozukuka. Obikoyo oba otudda ogera ekintu kigwa. Kulaga gwe wenize tomanyira tukyayomba lwaki ozuukuka nga tukyayomba kati abo batasakola face to face. Oh, you guys, when you sleep, you meet face to face? Yes. Be abantu bowulira nti never se nefuna obubaka. They go in the spiritual world. Yes. That's where you get to meet be bawulira never se nendo tata nga ngamba kino. They meet in the spiritual world. Rakwante kale bo tebamanyi kubitambuza bulungi nakubaye bwasobola kihandolinga. Kyovula abalabanga muzimu era mutasamu accessinga ko naye kati abamanyi bitereza bulungi abamanyi bitula mu biki. Mubityane mwagana okwogera mwekwata nako. Onsumba mwogera bulungi rozukuka buli kimu kimanyi. Nonyiga mukaya mulemo okukkiriziganya nonyiga nozukuka. Kyaga kugulu kyatunda ogendo nakatinga ako kasitandika gudde agaga wendi onyabo tulina okwogera tomanyi tasobola tasobola asaga kyebali mukuseka na busesi agamba ye ekitegeezo bikolo kimanyi muleredde okumanya nti ebintu bikolo bikimanyi. She's a sweet soul. She's just a cool person. Let me ask, Malaika, wamanya ngoli 18 until you have a umusamba bangwita wati mluzungu Oba spirit? Nyaguno nyako wale munambuli webagwita Agosto oba oba kuba muzimu a spirit maybe. Kakati how did you know? Were you just told? Oba gwe kenyini kyakweruka njagala ombulire, how did you know at 18 to already kino ekintu okirina bike bya era gwe okubeera nga mukwatagana, how did it come? Nyoso ombulire awo gwe wamanyi otya nti ogulina? Nafunanga signs yanneeyorekanga naye nga simanyi
Ngaza ndi munsi ndala nnyo. Nnyo. Ndi munsi ndala nga neetambulira. Kale nakolanga ebintu bingi nga ate gwe gwaganye first. Nze ngubuuze like neebuuze ekyo kukola. Naye nze nali sibimanyi. Ebyo nali sibimanyi. Kati otegeera otya ne mutandika okukwatagana? Natuuka ekiseera gukusindiikiriza until you recognize it. Gukusindiikiriza to that extent. Yeah. Okay. Kati oyagala kwitembya nayita byonna. No, a little bit. Si byonna. Mpityamuko ebiri necessary. Kwali wena tetujja bigendamu. N'ebimu biri private ng'omuntu. Just a little bit. Bw'amanya kuba waliwo omuntu asobola okubeeyo. Naye nga signs azira naye nga tategeera. Buli musambu ogulina engeri gye gusobola okujja okukola ki. Emisambu asirubaali. Buli musambu ogulina engeri gye gusobola okukuleetera okugurecognizingamu oba signs. Kye nagambye nti omusambu ategyegatta. Omusambu ate gukwekyuzingira togufuna. Kati kankuwa example laba omusambu. Gwekera ku makya. Ugambe nti olusozi gundi olume story ugambe olusozi gundi luliko omusambwa nagulabye bwenti walaye nga ne week tenayita ojasanga nga bataddewo amagye ne balusiba amagye ne balusiba olusozi lwonna omanyi omusambwa gutwaliddwa we baba gututo already waliwo emisambwa nga gina besikale gyo gyesinziira Yoba ku lusozi gundi nti nze wentuula wano wegundi we gwateeka amakanda egyo bagitwala buli wajja neefuga olusozi ng'amanyi bulungi emikolo the rituals to do agutwala guwaguweereza basi kati walimu emisambwa nga terina amayije gwava nekuvanga eyo bekongo be Tanzania bawane gwefu tukira kujja byago gunoonya gwe gunasiba gwa guyitayitange gusanga kana nga bakazana ne kalonda guyita mune gulya nga gusimye ne gawanzo kati ogo najo wejiri okitegeera kati ngamba nti emisamba tejinga bale tubale bwaba kuluma banya ogenda beerawo obere bwotyo ebyo basomesa ku TikTok ebyo biki kati ate emisamba sibe jiri byanjawulo mu osokuba n'omusamba omusajja ngole mukazi ngate gwagala ofune musajja yenna nguluko bofuna wobera n'abasajja either basirana nawo no sirana ngabo bivako byabasajja ngoterere aso sobera n'omusamba omusajja nga gute gwina buzibu okuleka n'okole ne wegata bibyo biki osobola obera n'omusamba omusajja nga gukosa kiro naye ng'ofuna sente ng'oyina oli mukazi omusajja kale kwegamba gukozesa kiro kati kwegamba mulimu osobera n'omusamba omukazi ngo gwagala just guleetera myoyo mito abantu kiro kutugubanga gwalina akasagazi no bwe guba gwa kuchuzi ngoli mchala wago oshegera osobera n'omusambo omusajja nga gwa kuchuzinga nga just nga gukutwanga mwana wago gukulabirira gukukuuma gukulabirira nga akukonako yagwa nga n'abasajja ajja mu bulamu bwo gusesinga nti ono denja osachenga nti emisambo gyanjawulo osobera musambo omukazi nga guli mugwe gukuwa byoga bikingo okuleetera myoyo mito new luck ndogo kumukweba kana okumufuna bebala abantu kaza abakulu bwe tulabanga begatta n'obwana obuto tulowooza bannange onulwaki yegatta n'obwana obuto buli ddakiika omusana 2 bali mu kuwa misamba gyabo very good jiba jaga that young luck abana bakyasituka oshegera abana bakyasituka china plans future plans si bana basajja already ina byatuseeko kati ya birala oshegera abana bato bakyayina ebirozo obanga ina n'omukisa tamanyi na gukozesa abo yes ofuna mesaawo eyo
naye ate omukisa gw'okukendeera okusinziira kuba nze nange mba ntutteko tugabana. Ate mulimu emisambu egirala emirala nga ye omukazi buli gwebaka naye afa. Egyo nagwo weeguli nga musambu ate nga guba mukazi nga mutogumbuzi nga gwo gwalonda mukazi era nga buli musajja gwafuna n'afumbirwa afa. Ogwo guba gufiidinga ku myoyo ng'era naawe okoma okukola ki okufuna ne bw'oba oyagala kuvaako kugwejjako omusambu si ekintu ky'omala gaguba lubala osobola omwejjako n'omusambu tumala kumala gagwejjako ogwejjako gwe yaguleeta kati gwali ogezezaako ogwejjako nga nfaaki wai teguyina buzibu teguyina any harm lwaki mangu ojjako okitegeera newabaawo omusambwa okitegeera nga mukazi ng'era guli naawe okitegeera naye nga gwo gwagala tebayita buli musajja gw'ofuna akuwasa embaga abakazi oli abatava mu mikolo niwe mwaka ogujja yafumbiddwa mulala nga bamukuba embaga gundi wamalya 6 wamalizo adda ku mbaga na embaga zi abe wabene batandika kufa bintu tenga bamwagala batya abasajja ng'oli alaba nti yafubutise wa mukwano gwe naye alagayagala muwasa naye be bano betulaba mu mawuli n'agamba mulabe ekifaananyi guyo namukuba embaga oyo abadde mukazi wange nga omulaba ate kati am telling you kati emisambwa mingi nga girijjo ginyumirwa ebyokwewunda kwebyula yes ekinyumirwa ebyokwebyula nabaawo emisambwa nga ye nga gukuliko kale kagwe walimu this spiritual world has a lot of things nti ebimu oyogera ku bibyo don't attack others bw'atakinga gifiiringa ng'egi bwagirumba kati aye giba gigalumba ogugo lwaki mutwogerako okitegeera kale abantu abatamanyi spiritual world tebasobola kutegeera naye nga ebintu bingi ebigenda mu maaso mu nsi fe abeewunza netulowooza nti bya kisiru nyoza tunafunayoko obudde n'ontwalako tujja genda mwawoli ready tujja genda olabe how it is how I dress kino ekintu ky'enjuki kino nalaba enjuki nga zikuliko wano juice twalaba enjuki nga zirumbye kamera y'omuntu ne bagamba obomuzino ne bagamba naye ogwo musambwa gwe bwali guze ogwo musambwa gwe ekintu ky'enjuki ekyo soko ndiremu kati ate awo tudda mu lubaale oyo namuzinda ogwo enjuki ezakuliko wena ngowanze mikono oto oli mu bulamu nenga zijja olwo zijjula mu nnyumba eno yes olwo zijja ne zijjula mu nnyumba eno ne zibeeramu ne zeetooloola abantu ddala ne ejja okuluma nipo tezisobola zibeeramu ne zeetooloola ne zijja ne zibeeramu bwe zikola sheepu bwe zeetooloola bwe zikola sheepu zikola nga saako nga zize kulabako zikola zikola ng'omutima ne zikola zeetooloola ne zigenda zijja kati awo tuba tuze mu lubalo oyo namuzinda kati naye abalubaalewo jajja namuzinda naye abawo wekka oba no oyo olubale wa kika owe abalambula kuba ekika kye naye abayina omuntu gwe yakwata gwe yasiima gwe byonna bisiima gwe nange simanyi maama gwoli mulungi omu nange simanyi nedda n'abalala baba bayinako kapaati naye nga mulimu omuntu mu famire lubale gwawuliriza ng'akolola bukolozi kyobulabe watata bakutya era yo banti kati tezisobola kutuusako bulabe bonna tezisobola gwe bw'olaba omubiri gwange olaba walinga waliwo wennumiddwa
tezisobola kuntuusako bulabi. By the way, tuddeko emabega kati. Wali nagenda mu lubaale w'enjuki gwe nakulaba naye. Olina ekigambo kye waayogedde no ngamba nno gwe you feel oyagala ofuna omwana naye temunaba kukkaanya n'oli. Buli bw'ogenda okwegatta oyina family yonna gy'oliko. Nze siri ku family planning. I don't use anything. Ne oba ogenda mu periods ne weegatta tolina ky'ofuta. This is sitting family planning. I don't use anything. Just see conceal. See because olirabirawo ng'ofunye olubuto ng'omanya mwakkiriziganyiza. Ate yassa dufuna muntu nga naye tamusiimye. Anti kye ngamba ti olibaawo ng'omuntu olaba omanyi obadde olyako buli ye ng'amusiimye nga kati oli wakuzaalamu omwana n'adduka n'amukulekera nga mulabirira tanyiige ye nga muntu n'agamba omuntu gwe nakola mistake omuntu gwe nasiima. They don't make mistakes. Ne oba ogenze yagamba yo gwe twali twagala kuba bo balaba wala okusinga tezibakola nsobi. Kati kambuuze bw'oba onywa otamiira? Sitamiira saa kulimba ndwawo sitamiira. Ate okuba onywa 2 n'okomaawo. Tosaze nga nakazuukuka naalidde emmere. By the way. Ntandise nnyo aye nga nasuze nnyo era bwenvaano ngenda kugenda eri ku bizinesi yange era nnyo wenjagala okulya nja kulya. I eat once a meal. I eat 1 meal a day. Ate nayo ndowooza njirya because ndimu that body of a human, so I have to eat. Obeera mu kunywa. Nze like I can spend even a day without eating. Nengo oli mu kunywa. Nga ndi okay. Soda tomunywa? Nsinywa soda. Obeera ku bbiya? Kyokka totamiira? Aye nywa buli kika kya bbiya. Gwe kasita kiba nti mwenge. Nsobola kati otuuka eri ku mulimu. Nengamba omuwala nga mbadde ndi mu kunywa kati naye oneetuuka ne mugamba sooka kati ompa oba whisky oba ki. Olivya kunywa sibika? Nywa. So munywa bw'omalamu emu nga naye agamba kamalemu emu. Nobeera ku competition. Bw'omalamu emu naye agamba kamalemu emu. Leka kati nze amalako n'omwezi nga sinywedde mwenge. Era sisobola gwetikka. Nze nywa. Nywa. I don't drink. So, Mariko. Bino byonna bikubeerako. Sometimes don't you feel tired n'ogamba singa saali bwe nti? Okubyambaako. Sinayegenda konna. Sijja kiddamu. Siina buzibu bwonna. Tukirese. Siina buzibu bwonna nze gw'olaba. So mwina bwe mukayana n'owulira bwe n'anyiigirako munne munyiigako olw'olumu? Awo saa omuntu ng'omwagadde ebyaddala. Kale wetusinga okayanira like relationship wise naye kati ebyo nabireka. Nzufuna osaba omuntu ng'omwagadde ebyaddala ate n'amugoba. Nga gw'owulira omutima gumwagadde naye nga ye gyali tamwagala. Tamwagadde. Naye ate nze kyema kiri kimu takola nsobi. Wabaawo ensonga lwaki yaba akebedde. Takoma kukebera yeka akebera n'amukebera n'akebera ne famire gy'ava. N'asooka ayiteeteeyo munsi y'emyoyo yaabwe. N'asooka anoonyereza ebimukwatako abaafa abeewaabwe. Kati ye aba tamwagadde oba abalaba bingi. Naye muli tuweza n'ogamba kijja kijje
Beba mwagadde kambeerewo. Ebizibu olibiraba mu maaso eyo. Yakola mukwano olumba. Oba oli wakulyalya? Naye no relationship. Kulya nga bikuluma. Kati kankubuuza. Kumwembi ani asooka okumala? Nze simanyi zokubuuza bintu byebyo. Nze simanyi. By the way, I rarely come. Nze sitera kumala saa kulimba. Sitera. Nze bulamu wabona kabaka emirundi njeso. Mu bulamu? Sitera kumala. Tanyiiga munagaana yewe obusabuguli bw'oyifuna obutamala ko story. Bampulira kimu kasita ayingidde afulumye. Yes. Ne weega bizi n'ofuluma. Bamaze kyembanjagala. Okusikozesa Pro Max. Tewali koza Pro Max. Kuba kozesa Pro Max wana oli abasajja yegaga obugamba naye musajja byo kato bimanyi kasaze nyingidde n'efuluma. Kyekisinga obukulu ekyo okyoba omanya era yali ababaali bamaze gyemije ngamba either we be in love nga obudde kukyalaava basi biriiko bafa kimu kasita kiggwa so kati ye nga yenga omuntu moment kijja asinga okunyumirwa nga mulimu nga bwejjo yenga ye omusamba gwe moment je musingo nyumirwa naye nga tuli feka gwe wakati osanze nga niwozeka ayaganyo privacy nga tuli feka ndi awo ndi mukunywa tubanga aba era emba ndetinga omuntu alina okupa that privacy sometimes sikubera ko 24/7 so kubera ono nezigulawo banetuula ku balcony awo nembeerawo nga nywa kabiya kange nga mpujjadde naye nga I can feel it and she's around tuli awo tobana kutya anything nobeera nomulowooza nolowooza kino nolowooza kiri planinga kiri bakula basimayiringa naye batukole business wetu ogenda owulira nga oba nga nezemuzeka by the way yekola ngolinga oyinza kirowooleza muli ng'onogamba obayo ogenda okola ngweyogera by the way business yekola okwata essimu nofuna bokubira ezayo ennyumba bweti otyo. Do you take some time nodayoko ke Rwanda ng'omuntu? Because your ancestors were Rwanda, right? The ancestors they were na we bali nti oba specifically. No, sigamba abali spiritual. Ngamba abaddala bajjajja bani obuzalirwa nabo. Patano. Bali wana. Bona bava Rwanda bali mu Uganda. Mu bisera by'olutalo lw'abahutu ne Tutsi. Yona ganga yajja nebeera wa. So temuyina eri kintu kyonna. Eri waliyo manalo gabajjajja ne bajjajja. Ne kati ate mwabaziika eno. Wali amanalo gabajjajja ne bajjajja kati bajjajja bo babaziika wano. Kuba bajja ne bazaala bataata baffe. Kati ne bafuna wano. Ne bataata baffe ne batuzaala. Kati abo bo babaziika. Kati muyina ekijja wano e Uganda. Aha neri tuyina. Kati gwagala bakuziike wa. Rwanda wano. Kuba njagala kuziika kungofu. Nti balina kunziika wano. Lwaki nsuubira okufa? No, si kufa kati. Naye ngamba njagala kuziikeko ndabe. Lwaki osuubira nze nawe ani ageza okufa? Awalayi simanyi. Kati lwaki ogamba oyagala onziikeko? Njagala ndabe coffin nebe ekalaki y'abantu ababiri. Aba yavudde mu dda. Ng'alonze omulala. Sasa alonda mulala nsooka tuukayo musiyo mwe nsooka twerabako. Ne muteesa. Ekitege kati ogwe tulonda tumulonda aba n'abeeramu babiri era oli najja n'abeeramu oli gwe omusambu mukulu just tumulonda babiri wabula akati osimayi kuba sinafa simayi bwe bitambula naye just nze muli twakyogerako nawe my dear nina okwerondera mwali mwakayana nti nawe najja tubeera nga tunyumya nga bw'onyumya naye agamba nze nina olonda nga nawe ogamba nja kulonda tugende ffenna nange nnonde oli bwati ne bwati naolimba just mba bunyumya kale
Great. Katsoka mbulire. Mu mwezi ogenda emirundi meka kukigwa okugula ogira lubale wamu embalala mwezi ogenda Mwenjagala. Tolina bud. How is it like ombadde nungi njagala genda kulaba ebyaddala. I want to go there ndabeyo. Ndagala ndabeyo ko. Papa. Ndaba bwogenda n'osangayo omuntu gw'omanyi nga buli gyakwekolezaako eno. Era bangi a lot of them. Kino ekintu ky'okufuuwa emmindi kiri kitya? What's the gundi awo? Abantu ndabafu bawooza n'ekivumo bakivuma abantu. Laba nno kino kyasirira amanyo ng'ekifuuwa emmindi. Kibi ebivumo kyafuuka kivumo. Ekyo nakyo kiri mu category y'omuntu ofuuwa emmindi kibi. Ati ekintu ekyo kankubuulire. Babasawo bangi balimba abantu. Si buli muntu nti bagenda okunumaze. Si buli muntu nti alina ofuuwa emmindi, omuntu alina lubaalo baki. By the way, emisambo tegifuuwa emmindi. Gwe tofuuwa mmindi? Sifuuwa mmindi. Naye osobola okuba nga oli ku kyoto n'okwatako ttaaba mutono n'omuteeka ku kyoto. Bo baba banyweraho. Nobagamba bakama bange. Ekyemmindi sikisobola naye mbateeredde kumunyweraho. Ofuna bulungi. Mulimu abantu abakisussa. Ne beefuula abategeerera ennyo lubaale. Ne beefuula nti bo bamanyi nnyo. Okitegeera kwegamba bo batuula wano ne lubaale ne boogera. Kati beebo. Si buli musamize nti alina okukwata mmindi. Gwe kyegendereze buli avaayo ndi musamize mmindi. Ndi musamize mmindi. No. Buli avaayo ndi musamize abeera n'emmindi, omuggo, olubugo. N'alyoka amalako ekyalo nga yeetala dda wali biki. N'omubuuza. Why netandika n'omuntu omutya lwekyo. Kati olubugo sikitegeera. Either ukanterere. Tova mu frame yange. Sisobola kugivaamu. Olubugo rosi. Oyogere keno kati. No, wali okay. Sigadde in the same space. Okay. Just my day choose. Ebintu by'olubugo ebyo. Ebiseera ebisinga olaba. Bw'omala otereeza lubaali. Jjajjaawo. Gwe muzimu gwa jjajjaawo. Wali owiddeko okwambaza omuzimu? Towuliranga kuba okwambaza omuzimu. Bagwambaza. Omuzimu si mpewo. Agumwe ebintu ndifala. Anti kati omuzimu bagwambaliza ku ggwe. Oyo jjajjaawo yaba yalina lubaalo oyo gw'osamira. Era bw'afa nti lubaale aba alonze gwe alina okudda mu bigere byani ebya jjajjaawo. Kati byowulira okwambaza omuzimu gwe oyambaza jjajjaawo. Bambaliza ku ggwe. Era yakuloosa n'akuwa obubaka n'akulaga engoye zaayagala oyambale. Zaayagala bamwambaze ye. Akulaga nze njagala oba ku lubugo lulwe luti oba njagala nga kaliko akagundi we kati oba ezo engoye z'abaana ze bambala olumu. Zibe baba mulaga kyayagala. Okitegeera. Gwe omukazi ne gukulaga njagala nako kwewunda ku mutwe njagala okitegeera. Era buli mwezi nga gugwako yambala mu ngoye ezo. Ofuna bulungi. Kati bw'omala okwambaza omuzimu gwa jjajjaawo. Owulira? Mpulira. Yaba kugamba by'oyina okukola. Ye kennyini. Kati engeri gye neewunya omuntu gy'atambula ng'ayambadde olubugo mu kkubo. Buli ddakiika. Jjajjaawo yaba akugambye nti tambula ng'obyambadde. Oba. Olikanga bantu. Okanga abantu yaga balaga nze. Nina lubaale. Nze neŋŋanga ojja kundaba. Lubaale yali akuliddemu olukwe. Lubaale yali amu olukwe. Lubaale omumanyi bulungi.
simu nakugambye bintu Lubaalo osobola okera kuma nakulaba nti kati goli omukozesa bukozesa okumalako abantu emirembe nakwamuka Lubaale tagenda abeerawo nadda wali ku bbali nakutuna nga bakuligita emiggojo ntuna wali ku bbali abakisosizza wallahi I'm telling you the truth adda wali ku bbali nakutunuulira ne bakukuba emiggo genda okutereeramu najja ate nakuloosa nakuwa obubaka ffe tubadde bwetuli mubuuza kati mbadde omunyambye eki ebyo tewabitugambako era akugamba okitegeera kati abantu abasinga bwe batya bwogamba tebaba na Lubaale ate bano abeera ku mativi baba balogo naturally nga ye mulogo waliwo omuntu kosanga mulogo byawukana okubeera n'omusamize yes omuntu ng'alina ejjembe lye yagula buguzi bagatunda $45 ne bali kuwangira oyo nabeera n'ejjembe ku kyalo nga lituga abantu ne bamalako emirembe nga gatambula ku kyalo gayita musamize kumbe sikyali nga si musamize nga alina buva namayembe ge yagula okitegeera naye nga si musamize senkubuulidde kyovolanga mutambula ebigere bino bitunda tebikutundanga n'ogenda ogula mayembe n'ogenda n'ogwako oyo w'amayembe asobola n'odde kuwejjembe nagamba genda oyaga bizinesi ekolege naali kutera mu bizinesi neerigwisa bizinesi nga libba ssente kuba teri kintu kisinga kwagala ssente ng'ejjembe eggule bye bagamba oyagala ssente olinga amayembe gwe biba bya ddala olaba okuba bewaka obbafiirako nga ssente olowooza be bazibba ejjembe eggule waliwo amayembe agabba ssente nga nsobodde kusindikira nga buli otereka ssente osanga teziwera yalibba nerindeetera ate n'ejjembe lyonnyini lyolaba tosaala dituma mulimu nga tolisasudde olisasula era nayo ssente oligamba ngenda kuobanga 2,500 babimeka ziriteekawo lyeza erimanyi ate bana abeesoma ku ma TV radio simanyi biki zikyensobola okugamba nsobola kulumba abantu muntu yenna naye si buli musawo nti musamize si buli musawo nti mutuufu obusamize n'obusawo bintu biri byanjawulo omusawo omuganda omusawo n'omusamize omuntu okuba omusamize ng'asamira bibye ng'asamira bibye ali ku nnonoze omuntu okuba nga ye asamira bibye ate nga bamulonda ng'alina n'okujjanja omusawo omuganda kati ate abantu bwe batyo tebeeranga si buli muntu yeeranga nti waddala oba omanyi nti byokola bituufu lwaki oba weeranga mwennyini gw'okozeeko ajja siima yennyini yajja okugamba n'abalala ate ng'okola bya ddala Lubaale akuleetera abantu tomanya na gye bava beereeta bokka okitegeera nze nkubuulira yeereeta yekka ebyo ebyokweranga babeeranga babbi naawe bababba bubbi esa okugamba ndi eno ewa malayika w'emisambwa malayika y'emisambwa actually erinnya amanya ga matuufu gwani malayika eddala ngamba malayika olina limu ago manya abiri genkugambye malayika malayika yoga malayika ndeka naawe malayika ne bannaye ofa ki lyeryo wangi ziri ssaawa mmeka ssaawa 7 yakatuuka mumpi hello bulungi osuza otya wakatuuka gundi beti tanaba kujja esimu ye teriiko kati genda wansi wali
wali kuduuka ufune butono omuceere byogenda ofumba waliwo ekirala ezo ngenda zifuna nga nzize lwaki namuwadde ajja kukuwa genda ebisigadde weebire kigere weekiri kale onfulumizeeko awo ofulumyeko awo obutebe biki nekyemanyi Betty anaatera okujja kale kati nga tumaliriza kuboze interview eddako ebisinga ebiri practical nga tugenze ku kiggwa bila njagala kulabayokko nga nange byenyumiza abantu mbitegeera ngambe nti emboozi esobola oginyumya olina business gyokolanga gwe omuntu odiringira buki ebizinesi nga 3 igwe tokoowa sikoowa kirina abakozi ate kati sikoowa okola kinaki nebbaala togwenywera mbona okubeera nina ebbaala nina restaurant restaurant by the way yaliko erukulina nganda gye twagisengula bwe tutyo abaana abamu baali bagimanyi lukulima kini na restaurant nina ne fashion skin therapy zigo biki ebyo so nina kyentunulira okuggulawo ekirala game station omwaka guno gwenyini nga mu gw'omwenda genda kutandika byebyo siina nnyo kirala kiri awo naye wenywera kabiya kyensobola okugamba abaana abawala begendereza abasajja kibaddiremu okibanyonyole wadde waliwo kyo okibanyonyola nga tukiyitamu kibanyonyole bulungi begendereze kye bayita omusajja lwaki abasajja tebegendereza abakazi lwaki okisiba nnyo ku basajja kubanga kiri cases esinga zensinza okufuna ziri around men ne mukwano gwange bambi emabegaawo yakatandika kweddaabulula emabegaawo yasinkana omusajja mwe things are real yasinkana omusajja naye nga kikobisa omusajja gwangamba nga mumanyi nawe kenyini omumanyi tomunsibaako omumanyi n'abo abalaba bamumanyi tomutusibaako omusajja mumumanyi ali eyo mu palamenti tomutusibaako basajja abeera ku TV okwo avimba bitya avimba nnyo kali awo kampi kati kogeza n'ekirimi naye bannanga omusajja omwogedde era simwogedde omwogedde bakugambye kampi kogeza kirimi bageragera badoojo okuyayogeza ekirimi kankubuulira omusajja oyo atamba bambi yakwana abawala mukwanyi yes and my friend wasn't the first girl oshegeera omusajja ayina ye muntu gwogamba njagala kola shopping ewaka byakulya awa bando akwata million najikuwa akwata eyokubiri zikumala abaana bano basibirwa baba naye ziba mutwalo abaana ekisawo kya ssente emabega mutwe naye nga mutwalo nga mutwalo tolisanga muti oba 5 oba 10 mmeka naye awonga abaana babende n'abawaayo yes tofa naye obeerawo mu bulamu obw'okubona ebintu nga bikozesa ekiro banange eriye nga yebintu byagenda maaso afuna nomwekutulako twatoba nomuwala yatereera kati everything nga atakyegaba yayiga nedda oli omusajja teyebaka naawe era ye abakulaga nti agala kuwasa era gwoba olowooza bamba gentleman who wants to marry me talina mpakukabya sex nedda
Ayina ebintu bye almost buli mwaka bayino bisalira byagala abantu aba either mukyala we oba muwala we kati bw'atakutwalira mu kiti kya mukyawe kutwalira mu kiti kya muwala we era ky'oba omanya gwabaddako my daughter basi kati gosobola okwebaka ne muwala we basi ono daughter wange ayinza n'okusitula akutwala ne kuba oyo mukwano gwaye bamusita ne bamutwala ekayunga walinga family house ye ayinayo embuzi biki enkoko eŋŋanda okimanyi omunyonyonde kati abantu bamutegedde mukazi we kaba mutegeere kubanga kati lwaki akola ebintu ng'ebyo naye tebasaba mutega si oyo gwe mumanyi gwe mbagamba si oyo mumpi akozesa kirimi alina family house ekayunga kakati si oyo gwe mumanyi mulala bangi abantu abaira tumulese mukazi we mwennyini ye yafumbira oyo mukwano gwange emmere so ni mukazi wakimanyi ye yafumba emmere biki ne bamujjulira biki yamutwalanga muwala we oba simanyaawo bwe yali amulaga nga amwagala naye nga tebeebakangako bonna bamaliriza okulya emmere nze namugamba ekyo kyeka kyali kijjulo ekikwaniriza mu famire kitegeeza mukazi we yali akwaniriza mu kikanga muwala waabwe nga famire member ng'omwana we olamaiza okulya agenalaba omukazi batigukalebba wamubuuza naye kati mukazi wamugambye tetuli mu age bracket yemu tyoba twasoma ffenna oli yamuddamu kimutobuza byotaasobole omuwala olwavayo lwe yatandika okubonaabona ng'asula atunula wano nakumuwa sente biki byonna nga biriwoke paka ku kijjulo basi simala gali alyanze bijjulo ebyo nazova kulya biscuit ne cake kino kijjulo naawe gwafumbye biscuit ne cake gwabifumbye izo kuba byabalongo abalongo bagabula soda biscuit sweets cake tisa tulinako omuyimbi gwetwali abayimbi abalala ne bajja nga babawo emmere bagigaana ate ozaze nagirya ate musi y'abayimbi kwaliko n'omuyimbi n'omulokole ne bamuwa emmere naga sigenda kulya ninga munsi y'abayimbi gwe kyoba omanye music entertainment gundi section entertainment industry yamwe eyo ejjudde a lot of nze nina bana bangi bansindikira messages yakubayo hitemu njagala kubayo hitemu ng'omubuuza nze ndi muwandiisi ng'ate mubamanyi mpaayo omusambwa ogigaba olwokuba bakulaba ogamba olina omusambwa kati balowooza ogigaba ayinza abaana okuva edda baali baga ali mu luminati olololeli kuva dda nga balowooza kubbe gwe omusambwa gugwo ogwakulonda dda nga si luminati nga wewunya lwaki omuntu baba balowooza oli mu luminati that means they're seeing something different in you kankubuze bazadde bo bakuzaala gwakulonda omaze kuzaalibwa bakuzaala nagwo gukulonda omaze zaalibwa tegusobola kulonda nga totazaalibwa olaga gwe tewalingiza maama wo ng'ofuluma gukulonda omaze zaalibwa gusobola n'okukukyuza nga ne kakati ngukuza ng'ozunga bibyo ne gukwambala ngani bwe nti tegukikola naye kibeera rare kituufu kibeera rare kibeera so rare olaba wenfuna omusambwa nga mwezi nyinza okwenda banayinza okulya ekyalo kyonna anti oba toyenda bwenzi gokuba gufunamu okuma okwenda okuma okwebaka n'abalala kuba gufunamu basagala nfune gutta manya ala just yenda ku muntu agende ng'ogwange bwolina mulungi weerire buntu bwo sirika waliwo omukyala alina omusambwa bannaayi nante bakimanyi si musawo mugandi si musawo talina byakola si musawo alina musambwa gwe alina musambwa
Naye twali ambasawo. Era mwasinga ofuna naye gwe ky'oba omanya. Nabagwe mukambwe mu gusala. Okusala kutali kusadaka. Gusala. Tumumanyi. Tumumanyi. Bamumanyira mukazi akatono jawulira nga afiisizaayo omwami. Tokikola. Malayika tokikola. Wallahi. Malayika. Onaatera okuwulira gwerinda katono. Tokikola. Gwerindo naatera owulira. Era kirituukawo. Ndikubira esimu kugamba ki. Nze ngendo soko kukubira. Kubanga ekintu kyoyogedde kize kigira kiti. Mu kaseera katono. Guno omwaka bwe kitabaawo ogujja teguyita. Wapise byapeninga. Chichibugu na musungu? No. Jasi ene chayago. Bwegutyo. Ati ena afuna mochi? Gula atafuna. Posanga fala ati sebimanyi. Musambo gwaina musajja. Taina mukazi. Okay. Musajja. Kati go osobola okulaba omuntu ng'omuntu ng'aliko omusamba n'omuntu n'omanya nti no unaina bweguti. Kale emisamba gyaffe gino olugambo kufi. Ogukubuulira. Tunyumya. Ekyo tunyumya. Naga gundi. Nono simanyi ngenda kutambula mugenda kubuuza nja kuba nkugamba. Gumanyi otambula muko ne gukuleka ne kugenda ku byaguna. Gugamba nja kutambula mumbuuze kati emusi ebyo gwogenda kutambula gumanyi. Tuninga eno. Boba tuyetendo nja kugenda ka wagundi ambuulira. Naye gumanyi gwe byeddala. Musajja. Nga mwade mukikayalako. Munyumya. Nekakati ndeke sitati. Munyumya. Inda ko malayika. Omukazi wabana omusambu omusajja. Kalatenga yegatta n'abasajja. Omusambu omusajja kuba guli akyo. Nchova gumane gutta. Chova gumane gutta je buva budda omukazi kastoba n'omusambu omusajja. Ne bwawo ofumbirwa naberawo era gumala ne gumutta je buva budda. Guso gumane kuberawo mwaka gumwe 2-3 naye era gumane gutta. Ne mama gwa gulidde musajja munne waago okulimba. Gudda ku bbali. Mune mukola ebyamu ne gudda nga mumaze. Naye oguguma ne gulinda gye emyaka gumwe 2-3 oba wagukwata bulungi. Naye era tegusobola kubeera paka gutuuka ne gumusala. So simusawo. Ate otuuka ekiseera nawe n'okimanya. Ne gukugamba. Kati ne gutandika kukutuma butumi. Digenda ofuneyo gwe gatako. Abavuddeyo mbu nze nkuwasizza oyo gusala. Bano bandyamu buli. Gubaleka. Tegusobola batta. Oyina kumuteeka nti kati ono mwami wange. Basi. Naye kati abantu abamu baayagala nnyo kiri ekitiibwa. Kambe mufumbo. Oye mwami wange. Naye nga naye mu mutima kimanyi tojja kuwangaalawo. Teri muntu akola kintu nga takimanyi. Akagenda immediate otugambye olina. Mama speed gy'okozesa. Government ereta speed. Obeerawo naye nga akimanyi bulungi nti saawa yonna ogenda genda. Saawa yonna ng'akimanyi bulungi nti ogenda kufa. Era aba akimanyi. Anyway, tuli ku The Truth Media. Mazima. Era mazima. Kwe tuli. The Truth Media kwe tuli. Just go subscribe, like, follow. Bamwita Malayika. Ku TikTok osobola musugirako n'omulabako. Bintu byayogera bibeereramu byaddala nno. Byaddala. Osobola ogera n'oteekamu Malayika y'emisambwa. Then you definitely ojja kuba omulaba.
sigadde naawe notanye kufolowinga n'oyogerako naye waba omuntu yenna bw'aba alina ekibuuzo kyonna asobola okumbuuza waliwo bingi byensobola okwogera n'omuntu nga mugamba kulya live ya TikTok olaba oti sitera genda live ngamba tujje tukoleyo oba tekukkirizibwa kundabako no ngamba tokkirizibwa kola live ya TikTok no njikola bwe mba njagadde naye sitera ati ngamba tujje tukoleyo live ya TikTok it's okay abantu tubanyonyolera okwo tunyumyemu kale tunyumyemu it's fine sina buzibu just thinking bao nyo stera nyo kola like stera by the nange simanyi lwaki stera gena live naye muntu yenna ine ekibuzera basobola okujja inbox nambuza kuba ate bingi byetusobola okwogera naye byesobola kwogera botasobola kwogera wano yatu bingi nzola kuba ekimu kyekyo yagala nga oba nkikonyeko katini obanga oyagala kwogera kinyonyoka nakunyonyola bingi kuba kati yono omusambo gwe guli cool tegujja kukubuggulira nedda abamu abo abantu banange mwegendeza ati abayaaye so banasimanyi kale wena bw'otunula nonga naye kati ono muyaaye mbatunula bwenti era mbeera koko naye tunula ne kakalera boona ali mukubba bantu naye era abantu teera nasigala ng'agendayo people desperate omugamba bannange okitegeera ekyo tekijja kukola nakuba nti era asigala agendayo Malaika, people are desperate, people are troubled, people have faced a lot. So kati oli bwajja mu kitingo kati abantu tebezuula bulungi bwe buzibu mulimu ekika ky'abantu nga tebakkirizibwa kukwata ddagala mbamu ekika ky'abantu nga takkirizibwa kukwata ddagala lyonna eriyina amaggwa yes ng'okwata eddagala naye ng'eriyina amaggwa tokkirizibwa kukwata likozesa n'abamu abantu nga terina nnyo kye yeetaaga manya tusaddaako enkoko tusale kino nga miti just miti ngagenda ofune kino nekino 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 kigatte bino n'abasawo zino bino kuma kyoto bino ngakola nga ateredde n'omuga nyiikira like mu wiiki toyosa nginoya mu wiiki omuga ateredde naye n'ozonga kubasawo ne bakubba gwe bakulagira gy'olaga osegeera ate abasawo balinga balina olugwiso ayinza okukola katunga mbutuufu kibadde kinakyakutereera nekitaloga akola neryo gwiso akola naye nga naye agudde mu mukisa already omukisa gubaddewo nga kigenda kubaawo olina ddiiro eganya okutuka bulijjo kati n'oli ali mu pulani agamba ekintu kakigwe enkya gwe leero n'ogenda ew'omusawo enkya ne kibaawo n'ogamba anti ate oli simulabanga akola laba abalabe bagenda ne babama ne bitakola ne bagamba naye nka mbeerewo kuba oliya okitegeera naye nga ekituufu si buli aye mwegendeze nnyo abo abasawo abajja ku TikTok ne beeranga bw'otuukanga omusawo todda mu bino nkeberaako akebereko ki ky'oteemanyiiko mugambe nja ddagala bweriti ne bweriti ne bweriti ne bweriti ate nga nayo nga sibimanyi kati aye newe omusawo teri kikutwalayo genda kubona batunda eddagala mugambe kyabwe kitiriwe kitiriwe oba tokimanyi noonya omuntu akimanyi waza eddagala ne wendewunyako ndimanyi tiri ne bweriti twale wakakola oba lyakunyokeza nyokeza oba lyakola ki naba okitegeera naye ebintu by'abasawo ebyo abo abasawo maka nkuyitira omusambwa kampita omuzimu kankuyitire jjajja baamu abasinga baamu yaba n'akabina edda baamu yanywa omwenge mukutuzi wa ddiiro yanywa enjaga yanywa kati abasinga babbira nnyo mwoyo bamweyana jjajja bamweyana yanzijukira ekigwayo bamweyana kuba njuka ne gundi yalinga amusinza bukyamaani bamweyana omuyaga bangamba wano abasinga babbira omwo afukuba akayaga babbira omwo gwe kyoba omanya most of them anyway wetubadde wetutyo
ebisigadde tujja kubyogerako, tujja kuba tweyongeza Malaika. Tumuleka akole business ze. Hello? Alina okugenda okukola. Fine away. Hello? Mbateke mu flight mode bana. Tumaliza na Malaika wakati sagala bakutawanya nnyo. So we will be tugenda kuba tukweyongeza. Yebujja kawo njipanya alagendako ku Kiggwa ndabeyo. Naye ng'era still ne gundi n'ebintu bya olubale tasobola kugaana kucakala. No. Takugana. Just nti abantu bemutambulira mbe batamanyi kukola ki kutuuza lubale wammwe bulungi. Ekyo kyensobola okugamba. Omuntu ng'amanyi otuuza bulungi lubale omutuuza bulungi era n'osigala ng'okola by'oyagala. Ng'era wali ku kidda kukuuma. Abalala badde bagenda ofunira accident gw'olaba oyitawo. Era abantu bagifuna emabega. So okubeera ne lubale tekigaana kucakala. Mutuuze bulungi lubale wammwe. Mwambaze bajjajja bammwe. Tuula wansi. Owo obudde lubale woyogere naye. Akugambe. Naye yeetaaga obudde. Si budde bungi kasitoba ng'omanyi ekyokukola. Bw'oba oloota ebirooto biki n'okeera ku makya n'obyerabira nga tokimanyi nti bwandiba bubaka. Omuntu yenna asamya lubale toyina na kwerabira kirooto kyonna. Kuba buli kirooto ekijja olumu mubaamu obubaka. Kwata akeeyeeyo kayogire naaba. Akeeyeeyo? Yes. Naaba akeeyeeyo ko abamu bakayita akamala bibamba. Kati mbuuliza nno mmwe. Kano akeeyeeyo omuntu akanaaba ssaawa mmeka? Ssaawa yonna. Mu nju mu nga bweru? Wonna. Bwonna weyagadde okanaabira. Okay. Naaba akeeyeeyo kakuyambako obuteerabira birooto. Yes. Kakuyambako obuteerabira birooto ate n'eddala ebirala. By the way, abantu ab'edda abamu bakanaabanga mu mutwe ng'omutwe gukuluma nnyo. Naye sooka naaba wenna. Akeeyeeyo olw'edda lwe baayisanga oluggya. Bumeera ne mu bbali w'ennyumba. Buteke kaba kati. Kaliko obukoolo obutinitini. Wanka yina yeeyo. Olira ne wana eddagala. Nze mba n'eddagala. Everywhere mba n'eddagala. Mukkirize bankwatemu. Tukomye wano bagenda kunkwatamu. Nkwatemu. Ndeka. Anyway, tukomye wano naye nga bamuyita Malaika y'emisambwa gwe mbadde naye today ku The Truth Media, but go subscribe, like, follow. Ate bagambe banaye tebantya basanga ne bagaana okumpaako. Ekisinga okuluma kuwaako. Bayinza okutya ne bagaana yagambye ekiro. Tebatya okwegattala. Yagala okumpaako munaye. Okay. Muntyaze munteeko. Kale ulira ekisinga okuluma mu byonna. Bale banyo bakusange bakudduke. Ate ne bwonziruka ze binkwata. Babuloko. Nze bwe nkusaba mpaako munaye togaana. Kwegatta okunyumirwa. Sikunyumirwa nnyo kiri awo naye. I have to do it. Bankwetaaga. Nze njagala nnyo omuntu ali free ng'asobola okwogera. Mumpaako bannange. Muyinza okuntya kubanga Truth Media nti yayogedde bw'ati. Naye mumpa. Bambi wabasaba bumuwe. Mumpa nagende muto. Tukomye wano olunaku olwaleero. Go subscribe, mufollowing Joseph China, mufollowing Sula Motors, mufollowing Malaika. Malaika ku TikTok aliko erinnya Malaika y'emisambwa. Ngenda diteka yawo. Osobola ogenda ne mufollowing. So tubenga tukwatagana mpola Kasavu Kanyama wali wano story gye mudamu okulaba nga ntudde naye tugenda kubeera ku Kiggwa. Ekyo tugenda kubeera ku Kiggwa. Olabe bwe kifaanana Ekiggwa eky'abachwezi kiba kifaanana kitya? Yes. Kiba kiri white. Yeah, abachwezi abali kwera like abachwezi bajja mu kifaananyi kya Yesu. Era bw'olootanga Yesu omuboolose muchwezi.
ngali mu white. Yes, abachwezi. Abali kwera, abamalika bali kwera, like that's how it comes. So kino ekigwa kirimu abantu abenjawulo abachwezi abaganda biki oba just kyabachwezi bo. Bona nawe wowe yagala ojja. So it's big. Manya nti wowe ojja ogenda kunaaba. Okunaaba ki? Eddagala. Ogenda eri? Munde bw'otuuka ku gate. Otuuka. Toyingira nga tonaabye. Toyingira ng'oli mukyafu. Mve waka nga naabye. Oba mukyafu. So whoever last week. So whoever nandaba yamanyinya nanabi. Oba wanabye. Oyina okunaaba. Ate bw'oba mukazi ng'oli periods totawaana. So g'obeera mu periods togendayo. Kati wezikwatira eri. Era avaawo immediately. Okomawo. Okay. Avaawo immediately. Oba mukazi ng'oli periods totawaana. Ate bwe mubeera muna. Ensonga banaaba oli aba yasuze na muntu. Oli aba yakoze bicho. Oli aba yakava mu periods zinajja. Tanaba kutukula. Kati womuna omukazi bw'anaaba n'omusajja naye bayingira mu kigwa ati nga bamaze ebbanga ne beegattirayo muntu. Tebasobola kwegattira. Tebeegattirayo. Tobasobola ogenda kwegattirawo. Tebasobola. Temwina we mwebakaawo. It's an open place ogenda kwegatta n'oli ngali wali. Ate ffe ekigwa kyaffe tebasulayo. Nze ekigwa kyange tosulamu. Tetusuza bantu. Negwe osulamu. Nze nsulamu. So you have to come biki n'engenda. Obudde bwa bwakukwatirawo. Funirawo osula. Wabweru. Si mu kigwa. Abantu abasinga bajja n'ebigendererwa bingi. Ekitegeera. Asobola okujja n'atuukawo n'afulula lubala. Kati kankuwe waliwo omuntu wayogezeko omusawo n'otuuka nga sigenda nko musabo. Oligendayo. Kati oyinza ogenda mu ssabo. No ebyaddala njogera mazima. Yes, waliwo amata batuuka mu ssabo ng'olumu baamukoleranga ne bikola. Natugesa n'agenda nga tebikyakola. Olumu baamufulula. Omusawo. Oli asobola okujja ne wennyingira essabo lyo n'esitulawo akayinja ne ngenda nako. Oba omufuludde. Nsobola ogenda nako nenkakosa byenkakozeseeyo. Nenfulula lubaale oyo nina misambo egyo egiri. Tekuba mutima mubi. Babikolera ddala. Abantu babikolera ddala. Kusanga ng'oli alina essabo kyekyo bagamba okuuma embugo nga lubaale ki? Mubbe. N'osigaza ebintu ng'oli awo naye nga tewakyali. Nga wasigaza birerya. Byolabako. Nga tewakyali lubaale nga baali. Kati oli asobola okusamirira lubaale atali wuwe? Tosobola. Era naye bw'otwata mugasa. Just abakola kifiiriza. Sisasamira lubaale atali wange. Era nze nabo mutera nnyo okukozesa ekigambo oli nga ndaba akola ebitagire nga gwe nno weekubye emizimu egitali gya kika kyo. Yes, gwatali kati kankubuuze. Gwatali wa kika kyange osobola otya okusamira lubaale atali wange. Atali wuwo. Tetuli ba kika kyekimu. You understand? Tetuli. Ego jasamira jajja wange omumanyi. Nedda. Omanyi omanyi misambo ache bitufu gyali asamira n'emizimu. Kati gugenda samira. Bino lwaki obomba ebintu bya muno mutusa. Abatabibye wabula babifuludde. Nanti ngamba okubifulula lwaki oba otuuka kweyo. Anti olumu baba balina bifu zabo ng'abasawo. Era n'abo abasawo boolaba batuuka ne banaaba eddagala. Nabo bennyini. Yes. Okisegeera. So omuntu asobola okola n'agamba maama nze oyo ng'akola nnyo afuna abantu nakufulula. Najjanga naye aza omujjanjaba. Tasobola kujja kuba bakimanyi nti omumanyi n'asindika omuntu najjanga aza omujjanjaba n'afuna kyasitulawo n'agenda nakyo. N'akitwalira oli. Ne bwe ntwala butwaza eddagala ly'ompadde. Nsobola oddikwatamu n'enditabula bulungi. N'okufulula nga buli mukono gwo eddagala ligukwatako n'oliwo omuntu terikola. Yes. Gwe n'ebyo ebintu biri mu competition n'obuteyagaliza. Nnyo. Era osanga ng'omusawo nga ali bize ku TikTok akuba abasawo banne oba omusawo mulala. Manya bya ddala. Biba bya ddala. I'm telling you. Kati nze wange toyingira kigwa kyange nga tonaabye. N'eddagala ly'onaaba si libi.
ojjako nonsense w'omuleka eyo. Oba ogenda n'omupiikinga. Tosobola mupiikinga ate omaze omwejja. Omaze omuleka ku mulyango oba ogenda. Omulese ejja maga mukulu. Bandese wano. Anti kati awo omanyi oliko ebitambo baabikuteekako baakuzinga. N'ebitambo gyebiri. Weeyambula ne kisigala wali ne kikulinda. Oba ofuluma jangu ffe tufa ffenna nga kikubaka. Oyo soda oyava wano ng'omaze okuba ffe wano tenze sinywa soda wano. Wallahi bampadde ecupa nambi ya soda nywanye nayo. Ogenda kumunywa omale. Kwa mameriko sisters nywanye n'ecupa. Ogipakire mu nsawo yogende. Obugenyi bumpomedde bampadde ecupa biscuit bampadde ekikebe kirambo wedda ndi akompola bampadde keki nambo wedda ndi akompola kati n'ecupa kya soda nywanye nakyo. Kati munaye era bwe bakulabayo bamanye nti onaabye. Tokikatiriza nnyo. Era okunaaba okujjako esiraani. Era okunaaba. Ago ge mazima. Naye nga kyo njagala kujjayo ku kiggwa. I want to have an interview from there. Tubanga zimalayika. I know. Pieru. Bamalayika bali kwera, bamalayika bali kola ki? Bali? Abali kwera. Bamalayika abatukuvu. Abayonjo. Bali kwera abatukuvu. Osimaba. Abatukuvu. Bali kwera abatukuvu. Like bali kwera kintu ekiyonjo kyo. Kiyonjo. Anyway, tukomye wano nako lwalero tunaddamu ne Malayika. Next time we meet